Dedere monitor yabakedde ng'emmotoka za poliisi nazo zezakedde okusomba. Eyo nga basomba abantu ku makya embala babatwala Boma ground ewadde emmotoka ya poliisi leza poliisi zibadde zisomba abantu bangi nnyo. Betuva kweyo neno yino nga basomba tambuza video tambuza video batuse n'okukola processions ez'okutambula mu kibuga wakati ninga buli mwa batundia kyamuli ng'essalambu ali ansenke baba no wano manyize nkuwa buli ango baabo mbalala bwetyo bwe badde nga processions bafuukidde ekizibu nga n'okutikka kufuusa okutikka. Njala kuyita mu bwangu tugende mu information enkulu yatuleese buli muntu ajja kutegeera lwaki abasajja bano bali ku pressure. Nene badde procession naye mugire bulungi nnyo. Eleba ne procession ya NRM mu ngeri eyo yonna esoboka gye babageza kukola. Alright. Kati mufunze akatambi katandise soboka sharinga gomanya akatambi katandise. Olunaku lwa naku zomwe ziri rumu omwezi ogwa December omwaka 2025. Menye ebimu ku ze Twitter principles zange nzimenye olwa struggle. Abamanyi obungi abali bangoberera ebbanga limu nga lumu December sibako kintu kyonna kyenkola. Lumu December sibako kintu kyonna kyenkola ne kino kikoze lwa struggle 1. Lumu December mukadde wange Nakabutuzi Allah yamuyita. Already bajiweze myaka 24 bukyanga andike mabega. Wonna woli mukama akumuza mirembe nze gwaleka mfukidde ensi ekizibu kule gwanga lyange tuwamanya kiwazaala naye ate kifukidde abantu ekizibu kule gwanga. Kale wonna woli mukama akuwa mukisa tulisinkana ngo obudde bwange butuuse bwampadde naye olwaliro mmenya amateeka gange nze mu December sibako kyenkola naye nkikoze kule gwanga lyange kuba mbadde saagala bulimbo olwali buyitewo ng'ate nina obudde obadde busobola okukikola ne mmenya zimu ku protocol zange oba ku principles zange okujja obbaweereza naye nga lumu abamanyi bangobedde ebbanga ddene lumu December sibako kyenkola mba nzijjukira mukadde wange maama wange naye bwe bityo biba. Alright, katandike ka video. Olunaku lwajjo lwadde lunaku lwa Sunday saakoze video nalese ensasagge egwe ekimanyi kigona amenvu. Wabaddeyo okubaganya ebirowoozo eri abesimbyewo ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga Uganda.
Mukulu Nyandi Osoferiti bahabulwa mwatasobodde kujja ng'atidde. Mu butajja ate bebafanaganya obwongo namugamba ffe tuteekeyo unstoppable eyabavubuka ebibuuzo ebibuuzo. Etasobodde wadde okubuuka ku City Square okweyongera wala yakomyawo. Naye ate ekisinga okusesa nti eno gye yaganye okujja ye kennyini yagibaddeko ng'agiraba. We naggambira nti omuntu bw'ayiika amadinisa bamukozesa ensobi. Yakoze bana bavubuka babebe kulu okuba nti bafere bo bafunye ssente bamutadde mu katego bamutekesaawo eye unstoppable eya Gen Z nga ne babuuza tebikwatagana naye ng'ate eyabaddeko abeesimbye abagala omujjamu ayagala omujja mu ntebe era agenda omujjamu yabaddeko yennyini Museveni yagibaddeko ng'agiraba live. Ompulya bulungi nnyo bw'aba yagibaddeko ng'agiraba live. President we yagambye Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yes tuzze wano naye Nyandwe tazze olw'ensonga nti byayogerako bya myaka mekadde ffe tuli mu bya myaka mipya so aliyose n'atajja wabula katumusomese era n'amusomesa bulungi nnyo wabula nga bw'omanyi nti etaafe etuusa mugenyi. One, bwe kiba kikwatagana ku nsonga za ggwanga nga baayise omuntu yenna yeesimbyewo oba mutabaddeewo nga tebabaddeewo gwe n'owapiyaringa n'ojja kiba kikuwa mileage ne credibility olw'ensonga ku bantu akakadde oba obukadde obubadderewo nga bula vidiyo ezo tosobola kuwongamba nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu teyafunyeeko obulwa obuwera 5,000 ng'ovudde kufa abadde bamanyikiddwa tosobola kunga nti President yafunyeeko obulwa obuwera 5,000 oba omutwalo olw'ebigambo byayogedde engeri gy'azzeemu ebibuuzo n'ebibuuzo ebyamubuuziddwa tosobola kunga teyafunyeeko bantu mutwalo ku mitwalo 10 gy'amwagadde ku lunaku olwo mugoberera. Ekyo njagala osooka okugamba nti mu byobufuzi ene platform gy'ofuna ng'osobola okuyisawo message ebeera ekkirizibwa so togamba nti ate omusajja agenzi nga Museveni taliko. We don't want Museveni is in the past, we are in the future. Era twogera ne younger generation eriko Museveni is in the past amaze mu kulembeza emyaka natana kyagenda agamba bantu President kyagambye kati saagala ofe nnyo kuba criticize nze it wasn't a debate mubuuze bwe bati yabadde debate yabadde ki. Listen, singa President yageza Robert Kyagulanyi balige atidde kuba atana kyasobola agamba ggwanga kati bwe yazze nti ate ebibuuzo byamubuuza byakyana kito kugamba abalya mmere bo baleke nakugamba bw'olimanya ensi eno nti abantu abeeyita nti baasoma nga balemeddwa ate ne wajjawo omuntu gwe batasuubira nti asobola obbayitako bamuwalana nnyo n'okusinga ky'olowooza. Essaawa zino bonna bakritika bali mu criticizinga na NTV ne debate yabaddewo mubuuze ye mu bulamu bwe kiki yali akoze mu bulamu bwe era kikyasobola okutuusa ku ggwanga takirina. One, ekintu kino bwe kiba kiyitibwa national debate nga gwe toliimu tuuza wansi entuyingiriyo owulirize naye mu kino kyonna President yasikowalinze ensi yategedde. Ekisinga obukulu kye twafunyeemu mwenna temwakitegedde kasooka enkibannyonnyole. One, President mu Kyagulanyi Ssentamu yayagala okuggyako Museveni omuntu ogwo abasigadde bonna zino state project bonna abasigadde state project nkiddamu omuntu yabadde ku pane yagala okuggyako Museveni bamuyita Kyagulanyi Ssentamu abasigadde bonna state projects mbooza lwaki. One, batuuse ekiseera bonna nga tebalina way forward we boogera ku Museveni nakumuggyako tiikingo gavumenti eyo yabadde bonna basigadde baali tebalina way forward nakwataakinga Museveni. Kitegeeza nti bo tebali against Museveni. Ensobi gye baakoze yabalaga uniformly nti bonna ba state agents the moment baavudde batandika okwogera ku numbers message yali azina semwogere yali azina ng'omanya babadde ne uniform statement yabadde demeaninga Robert Kyagulanyi Ssentamu however ina numbers but those numbers doesn't matter etesobola kukyusa buyinza nga ne muntu mwali njukira bulungi muntu mu 50th master plan mwali nze sina gwenzitira ku liiso muntu ze state agent ze state mafia
bonna uniform bade balina statement numbers don't matter eyo na yabadde bafudde ki bonna ba state agents fe twasikowalinze buli kimu kyabaddewo era njala kutegeeza bulijjo mu mbuuzo omusajja gwe bayita buliira gomwalabyeko yabadde alina omuto omwetoloovu nga muliga watermelon eyagamye oluzungu lungi nnyo ye wakumikisinga oluganda oyo gwe bayita buliira ye musajja akolera seemwayi iso ne eso ye yali mu luko olukwata comrade munnaffe Munnayuganda ow'enkyukakyuka Lukanda Manda gwe bakwatire gwe yali South Africa omusajja yayogera oluzungu ennyo amukwatire Kenya amuteeka mu nkomyo ye yali emabega mu luko olwatta Dr. Kiyingi kyova abantu yayogedde nnyo mu ssente ze baazikukwatira simanye Dubai wawa talina adde n'ekikumi nkiddamu ono gentleman talina na maka mu Uganda gage kagabe galo mu B ono I'm sorry, I'm not using a lot of English. The English, too much English will come after swearing in. Right now, I know the people we are communicating with. Oyo go bayita buliira eso operative talina na nyumba mu Kampala n'engoye zayambala azijja wa Dobbi na mu challenging adda oyo musajja mu Nyarwanda 1999 n'obutonyize butaano n'engoye zayambala azijja wa Dobbi talina adda omuzigo gw'ekiyikimu nti kisenge ddiro takulina akebere poloti asula mu loogi 24/7 oyo iso operative nambagamba dde myaka yali mu lukolwa tisa kya gundi Dr. Kiyingi era y'omu ku bali mu lukolwa tiso olwakwatiso yo guy gwe Kenya yali abere mu South Africa yoyo ye musajja y'omu okati ono iso okutamalira budde kati bonna abaddeko ku pale bonna ba state agents tamalira budde ono ye nabagamba mumanyi in and out asula mu loogi n'engoye zayambadde ate kubanga Dobbi yamuwoza empole kyokora tana kuba wadde olukuŋŋaano olukalubirwa famire kalubirwa bamalaya be kuba alina bamalaya bangi tannatuuze wadde meeting y'abamalaya be esukka mu emu ne presidential candidate yona yabadde abatawanyi so temumalirako budde bonna ba state operative oyo mumaze bwe mmala okumaliriza oyo njagadde kuyita waawo so njala baga bakomere mwena debate muddamu gidiscussinga yabadde perfect president yasikowalinze kino twogera ebintu biri mu future twogera bintu biri mu past era president yabadde mu future nayogera ensonga zinizigwa bulungi yasikowalinze one agenda okudiscrediting information ne debate mubuuze yayina ki kyekisooka ate omuntu atesimbira dekwero siwa takirizibwa kwogera ku byabufuzi omuntu amanyi oluzungu atasobola kuteeka bintu mu nkola tateekeddwa kukomentinga ku kintu omuntu atamanyikidde n'adulesi y'entufu mu Uganda wasotokedda komentinga ku kintu ompulya bulungi nnyo omuntu abanjibwa n'okubanjibwa nga talina kintu mu Uganda tateekeddwa komentinga ku kintu so abantu amubaleke temubamalirako budde mubaveeko bwe tuva awaawo ono kamujja musaala nomumalira budde obuliira mubagulidde bulungi nnyo kubanga njagala mbawo information buli emu ngeri perfect bulungi mugitegeere bulungi nnyo kubanga nawe njagala obbateeka nkyakola ki nkyayagala kubateekateeka mbatwale mu video bw'owulirayo munnabyabufuzi yenna ng'akola statement eno nti muyimbi tasobola fuga ggwanga mugambe asobola otwawulira enswera enkazi n'ensajja mugambe oyo ayogera nti omuyimbi tasobola fuga ggwanga mugambe ye nga ye ayogera asobola otwawulira enswera enkazi n'ensajja ku zombi eriwo ensajja eriwo enkazi bw'aba tasobola mugambe omuyimbi asobolera ddala ofuga eggwanga oba Munnakatemba asobolera ddala ofuga eggwanga kale tirafuga eggwanga lya Ukraine muki Munnakatemba abakulembeze ba Amerika basinga obungi bali baki lwaki mubuuze afuga eggwanga ne banne baali bakola muli bonna baali balaalo nga balonda nte so bw'olaba omulaalo tosobola mugerageranya na muyimbi nkiddamu omuntu yenna mu Uganda ng'alina ebisanyizo bya senior 6 asobola okufuga eggwanga nabagamba obukulembeze kyambalo okiteekako n'okijjamu n'omulala n'akyambala tekiriko bukugu
kati oli bwaddamu okusinikirako ebinyo mugambe twawulira enswera enkazi n'ensajja bwakuwa ansa oli okumugambe nti gw'oyita omuyimbi yabasuza nga mutudde gw'oyita omuyimbi yabaletedde okukola deployment gw'oyita omuyimbi yatadde abalaalo mu mbeera gye balimu. Imagine abalaalo bafuga eggwanga abalaalo cattle keepers. So mugambe, if the cattle keeper can become a president, what about an artist? If a cattle keeper can lead that nation 40 years, what about an artist? Okitegedde bulungi nnyo. So bagambe tebamalira budde bwabwe. Ate akyogera mubuuze why holding a position ki mu ggwanga. Oyina buyigirize ki? Gwe kyokola oba Kyagulanyi kyakola osobola kikola. Bw'oba tosobola kikola then zip up. Kati njagala mugende ku platform za Natasha Broadcasting Service zonna wezi. Either nga ziri ku Twitter unfollow and report. YouTube genda yo report damubwa subscribinga jako subscription yo. Genda ku Facebook unfollow a report. The same apply to New Vision Bukedde. Temudda mugula mawulire ga Bukedde aga New Vision. Mujje Kibukedde TV. Mukijje mu TV za mu decoder za mmwe. Kebere New Vision. Buli TV yonna etali yankyuka mujijje mu TV za mmwe ne ku program bubanga oli wankyuka mbijjemu. Kati mpuliriza bulungi nnyo. Ndabyeyo omusajja eyayita omugezi mu Uganda naye nga ne munnange mugezi mbasiru. Lwaki? Kubanga omuntu omugezi bw'amala okutanaka ate talya byatanase. Omusajja yeta Frank Gashumba kati mukozi wa ku radio yeeyita simanyi mu katukuba akasabbuuni. Yavudde n'agamba nti NTV bagenda giggalawo olw'okuba mu kateri bust nnyo ku Museveni. Frank Gashumba simu katukuba akasabbuuni njala kubuuza mainstream media zonna eziri mu Uganda TV ki radio ki ewa platform Kyagulanyi omwogerako ebirungi. Mainstream media ki mu Uganda eyogera obulungi ku Kyagulanyi teriyo. Bwabanga NTV efunye chance ngeyagala kosa mu kisogo egukazise wena akolera amanyanga tugenda jikuba jukira nze nabaterera kakozimba nti NTV ekyazanya bulungi kadi zaayo naye obo yagala bato yagala we tulagejja kunama esanzi no sijina akoboze kubanga enkola byenjagala wabula wena wegendo tukanga ino kunama kubanga nze nabagamba nti bwembanga ndi wandali ntunuulira nnyo lutindo lusemba eriso lyange ogirikoma situnazi n'entinde ezisooka kati ne NTV nagiteeka mu zigomeda naye ngiteeka ku lutindo lusembayo nti sigyesiga 10 ku 10 ngyesiga ebitundu 4 ebi kale ntinambitaano ngyesiga nga tutuuse mu ntabo wali sisobola kwesiga NTV 100% no kale ddala ekyankolya byenjagala naye tulina otutuuka ng'egenda eyinza nga baatuzannya omuzannyo ffe ne tugugwamu nga tetumanyi ne tugamba NTV etusomera eggulire bwebanga zonna ziri mwazidiscreditinga temukyazifollowinga temukyagenda ku information yazo nabatega NTV esooka ejjeepeka ekintu jukira NTV is national media owned by nkiddemu national media owned by Aga Khan. Who is Aga Khan? Aga Khan y'omu ku bamafia ba Museveni bataddemu ssente ze omuli Serena Hotel ne kampuni endala zonna is owning bwani Aga Khan. Aga Khan yali mu Uganda omwaka oguwedde. Aga Khan ye Museveni watifu nga bakuzannya omuzannyo nga togumanyi obeerangawo ne benefit of doubt toteeka katimba ko konna wantu bajjaka kubota ne musimira amahati brokeni arasategera no be steady nti ekijja kyonna abo kiba kizino problem tugende mu maaso n'ekintu kiddako so njala kugamba beeranga ng'olina either plan A ne plan B. Ukitegedde bulungi nnyo. So report and follow genda jako subscription yo ku YouTube ku NTV ku Natasha Broadcasting Service Bukedde New Vision simanyi CBS simanyi BBS byonna kasasiro biri against enkyukakyuka mugende mu kikole. So ebadde brief statement yange mbuuza Frank Gashumba
TV maker ezogera ensonga za nopo ezogera za Kyagulanyi apart from NTV kati mukulu mainstream media zonna ziri against ya waliyo yagala zonna ziberenga ziri against ye no it can't happen ekyo kiwedde kati bwenkimala nina kyenjagala okuwa obudde obungi olwaleero njagala lwalo tugende mu forensics kakongoliro yalwa mutagire Inspector General of Police Abasi byakagaba ngenda mu exposinga ebisigadde mu mwananyumiza 1 mwena abadde campaign tour ya leero nakoze security alert jo ebya nayogedde bina bitookeredde ne president abyogeddeko babadde campaign tour wabula waliwo abantu abatambulira ku board n'abagamba dda nti abantu bano abasinga obungi bajjaati abalaba ghetto structures bwe mbadde mugenda ekira wadde obusajja buno mwena mubulabye obusajja mubulaba buno badde butambulira ku pitch waliwo kana akalinga ninja maani kano waliwo kana akalinga ninja maani manyo muyimbi ali mu komero wejja mukana akabadde nga ninja kalinga omuzimu oguvudde mu mochari kano nindako wadde waka kasajja akalinga ninja maani my dance for music on mukala kalinga ninja maani kalinga omulambo omufukano kati akonono babadde batambula ko president naye nga bekwese tebavuma ga nyumba ka president walaba abo na ba state operatives bayina mission to accomplish nature abalemeredde nzo bakyalemedde ofuna target mbale bulungi nnyo babadde kira ono alinga omulambo oguvudde mu coffin ono atulanga ninja maani ono omulabo oyo abaddeyo benjagadde bategere bulu bali ku boda kati bwe tumala abantu abo njagala nsooke enzannyire byakagaba ebintu bina bitegere bulungi nnyo bwe mba mmaze obbalaba abantu abo waliwo omwami eyekubye eggoolo kansoke mala okutegeeza president Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi wano okutegeeza nti nakutegeeza bulungi nnyo nti General Kale Kyezi Kayihura yakomawo mu poliisi mwali. I'm here to inform all Ugandans that General Kale Kyezi Kayihura, the former Inspector General of Police, is still in service right now. Is part of the team which terrorizes people and is part of the team which kidnaps and torture people across the country. But as we speak, all our comrades whom I've been looking for since the beginning of the campaign, the big number of them, they are stored or kept in torture chambers of Narufenya. Mr. President Jara kutegeeza nti Kale Kyezi Kayihura yakoma mwali mu system. Era kubikweko tubigenda maaso mu ggwanga mwabiri. Era ne Narufenya baddamu yebagigudde. Muli wali wa comrade of abawere 225 gye bali. Almost 205 Ugandans, innocent Ugandans, aba people pamwe bali. Narufenya bali mu kubatulugunya. N'ekirala wetulagaawo njagala nnyo abantu b'omu Kampala naddala bakola night shift mutandika okwetegereza ennyo emmotoka zijjafanga oba drone zitambula mu Kampala nga zigenda ku bizimbe by'abantu abagagga abakolagana ne Museveni. Eno footage njya gibaleetera. Njagala nnyo abavubuka bakola night shift mu Kampala. Mwetegereze nnyo ebizimbe, sigenda kumenya bizimbe ebyo, wabula mwetegereze nnyo ebizimbe nga bannyini byo bali state funded mbamanyi. Jafanga motoka either jafanga oba emmotoka zonna eza drone zopaletingira nnyo mu basement z'ebizimbe ebyo. Zopaletingira nnyo mu basement z'ebizimbe ebyo. Information mja kugifumba njagireta bulungi bategeeze nenga wone ba comrade abamu bebateeka mu basement z'ebizimbe mu Kampala wakati. Ebyo ba state agent mu basement wakati mu Kampala mwe bali. Mu Kampala, Wakiso, Entebbe ne Mukono ebizimbe abakomere mwali nga makomera gajjudde
nga makomera gajjudde nabate babateekomu bafeedingira omummere babene emyaka gye kyokulamu bavamu bagamba ati bamanyi gye bali kati nabagamba n'abantu balina obwongo butono n'omusanga ng'alina diguli asigala alina obwongo butono gaayo ono oba yabadde ludda wa yagambye wabula bw'otunula facial expression ye dressing code ng'omula musajja mutulugunyi era amukonkushua nti ono gaayitabuuka ttiimu esiyaga oba etta abaana b'enkyukakyuka ka vidiyo mwakalabye wabula temwasomye engeri gye yabadde ayogeramu yagambye nti atambulira ku campaign trail ya president bukyangajja tetumanyi ku security details za police oba ez'amagye wabula he confirmed nti atambulira campaign trail ya president yayogedde wabula omuntu yenna kasobola nga ayambadde enkofiira nga tasobola kulagaano bwenyibwe ng'ajambala ne kawano kimanyi nti oyo abeera terrorist be batulugunyi b'abantu era nga oyo mukusoba ku balepisti abatokyalinga abaana yayogedde statement nga ze tusobola kufuna information kubanga bagamba nze oli wayogera video sooka netuna body structure netuna body language netuna gundi toni engeri gyafumye bego nimanti ono mutemu bibi no wamanga I don't wish you anyone every day. I'm on his side. Pray. 90% of the people I find that are used. They will whatever we work on. Wait and one over there use. Yesterday they lost a person. He was killed by themselves. The massacre toward the massacre. So Agambie, he ever moves on Robert Kyagulanyi Ssentamu campaign trail. And 90% of the people who follow Robert Kyagulanyi Ssentamu are youth. But when you see those youth, everything they do on campaign trail, atamwana okubera youth. Even in Masaka yesterday, they killed a person. Gentlemen, with your dark skin, with your long nose, with your cow mentality thinking, the world witnessed a police vehicle which knocked our comrade and was buried yesterday. Teri mwana wankyukakyuka yakubye muntu yenna n'amutta. Motoka za polisi zaakatta abantu abasukka 20. Kati gwe musajja gwe oyogera ebigambo ekikuba ekisiru nga muza tebajja tegera. Teri muntu yenna gwe basse Masaka nga polisi si yamusse. Nabagamba tulina live coverage nasooka nensomesa bannayuganda tulina ekintu kimu. Tulina kye tuyita recorded videos. The recorded videos are very easy to edit. But the live stream videos are not easy to be edited. The national platform, via their media team, will record the live coverages, the unedited videos. We have them in print. And they are ready to be presented in the courts of law, even on international criminal court. But you gentlemen, dressed like a fool, you labeled that no foot soldiers, they killed someone in Masaka. Visibly, everyone witnessed that it was a police vehicle which knocked an innocent NUP supporter and was buried yesterday. So mukulu mulekera okubuzaabuza abantu. Kakabaddiremu. Mulyoke mutegere bana abasajja betuli nti bano obwongo balina butono bulira. I don't wish anyone every day. I'm on his side. Pray. 90% of the people I find that are used. They will whatever we work on. Wait and one over there use. Yesterday they lost a person. He was killed by themselves. The massacre toward the massacre. Behavior. Don't tell us about being young. If you are indisciplined, don't tell us about being young. Indiscipline has nothing with being young. Don't tell us all the time. Yes, and we are here as UPDF.
that ever to deal with you. But the longer I'm in charge of this division, some things will not happen. Yes. So, gentlemen, as long as you're still in the division which you command, which you didn't even mention, I'm here to inform you that whatever you say is on record. The bad thing you mentioned that we Noob supporters who killed our comrade, which is wrong. And you said that you PDF won't tolerate violence. Can you bring the evidence of what you said? You have no evidence. Time is coming, you'll explain you yourself. Ogamba tutambula campaign ya president ngate tukumanyina tukulabangako. Twali twakulabadda. Omanyi mmwe mukwefutika ngo bujojo mmaso tiri abakwatira ansa. Wandi badde otuleta video ntinze nzuno tambula campaign ya Kyagulanyi nzuno otubulira okolako ngani. Kati mwina kye mutamanyi. Akamotoka akabadde kakubadde ya gas mubaddemu omuntu nga tavaamu. There is a possibility ku bantu bano mbadde mwali mu kamotoka ako. Bwaba tabadde Christopher Damuli abadde Frank Mwesigwa. Wandika mu comment nti nimba oba nedda. Emotoka wedde kubatiya gas sinzo kubatiya gas ebadde ngeri tinted. Wabula nga akamotoka ako mulimu omukulu eyabadde atuddemu. Bw'ataba Frank Mwesigwa ateeka kubanga yabadde Damuli ku bantu babiri kote kuba kubaddeko omuntu omu. Kukamotoka kabadde kakubatiya gas ennyo. Mubaddemu omukulu badde atudde nga tayagala muntu n'omwamulabe. Bw'ataba Frank Mwesigwa abadde Damulira ku bantu abiri kubaddeko omu. Ky'oboolaba ne deployment ebadde y'amaanyi nti badde balina mission ebalemye okukola. Oyo muvuddeko n'abadde ayogera bitakwatagana. Kati bwe mmala muvaako zino ze zimu ku events zenjagala mulabe ezibadde wa ezibadde president mu campaign trail ya leero. Oba nziviira ddala n'emabega ndowooza. Zino ze zimu ku events. Eyemu ku videos kakuzanyire ey'okubiri.
bwe mmala ogiraba njala bazanyira vidiyo zonna emu ku emu zirabe. Njala muliza vidiyo eno ya seconds 44 erimu amayinja ng'ebisajja bya ghetto structure bikuba amayinja ge baakubye yiganga. Bwe tuva ku vidiyo zire bizengenda okuzanyira tutandike part 2. Njala mule president nga alabisa abasajja ba ghetto structures. Wulira abapolisi bali mu kumenya amateeka bananga akakiiko k'ebyokulonda kamanyi nti tulina kukolera wano kampeyini. Ekino kiri mu mateeka, tewalina etteeka n'erimu lye tumenye. Naye mulaba abasirikale bwe bakuba abantu, mulaba abayaaye bwe bakuba abantu. Abali mu leya nga poliisi ebakuuma tuluuta mu kamera kama muyaaye bakuba bannayuganda. owulira video ekulaga abadde bakasuka amayinja kati kekana akamotoka akabaddemu either Frank Mwesigwa oba akabaddemu Christopher Damulira kano. Akamotoka ako bwe tuba tumaze okukalaba buli kimu kiwudde president kyayogedde. Kati video part B etandise. Njala mwotangire wano Abbas Byakagaba. Mukulu Abbas Byakagaba ne mutabani wo Lutumwa Kishoke mukoze press conference ne mojjayo edited videos zibaddenga mukaaga, pure edited videos nga muzitadde mu slow motion. Mumpulira bulungi tugenze mu forensics. The dummy Inspector General of Police Abbas Lwaki muyita dame? Dame bye bibumbe ebiteekebwako engoye mu dduuka mu discipline ekyambala ekisuutu oba kyambaza ekiteeteeyo kye bayita dame. Don't be fooled that Abbas Byakagaba is the Inspector General of Police. The Inspector General of Police is Damulira Christopher, deputized by Frank Mwesigwa. Ono Abbas Byakagaba dame ayambaza omubazi yambaye police kuogera. Bukya campaign zitandika abadde tayogera era nga tabetalabanga ataliwo. Wabula butandise questioninga kwa ku intended assassinations and killings of Ugandans nokuba exposing ne basala balete edited videos. Lwaki njala tugende mpala tugenze mu forensics. 1, national platform yakakola almost 70% of their campaign trail across the country. 70% twakakola ke bitundu 7 ku buli 100 tusigaze bitundu 3 okufundikira campaign. Tosobola kungamba nti ku 70% kulale zonna zetwakakuba golese edited videos mukaaga zokka zolesenga evidence nti obujulizi obulaga nti nuko ekole fujjo ngate obujulizi bwonna bufumbire. When the moment you produce a video ngeri mu slow motion ngateweza wadde eddakiika eziwere 3 evideo ebeera edited nkiddamu. The moment police ereta video nga ziri edited ziri mu slow motion nga zitambula mpola
already zibira edited lwaki ebikolobero bingi ebikoddwa ku national platform omuli aba ere mu tulumba maserengete batukuba abaana baffa batiddwa abasibiddwa n'omukulembeze okumuyisa buli kimu kye baagala kye bakimukoze eto commission teyayogera buli kimu teyayogera kati olw'okuba nti wabakutte entege ne basindika Abbas Byakagaba ajja ayogera ebigo bya ngenda kukwata Abbas Byakagaba buli mabwe mu video zino nga nkola forensics kati obalaga nti bano mbeesobolera basing on the evidence jenina neyo mwalabye nga abantu kankwatira Abbas Byakagaba buli ajja kuwulira lwaki nina original video ya dakiika 3 ne seconds 5